Kirabo Fred Case y'omu ku bazannyi ba badminton abasoba mu kinana abali mu kuvuganya mu mpaka za Kampala International Badminton Championship ez'omwaka guno. Empaka zino zisalitse okuzannyibwa olwaleero ku Lugo Indo Arena era Kirabo Fred atandise bulungi mu mpaka zino bw'akubidde munnansi wa United Arab Emirates Hashil Prit Alola ku bugwa bubiri ku bwereere. Ono agambye kimutedde okuwangulwa z'enkyukakyuka ezaleeteddwa mu mpaka zino agumizza bannayuganda okomaona obuwanguzi okuziwangula. Nze ng'omuzannyi kimpadde ekyokuyiga nti tulina okuyiga omubiri okubanga guli ready okweŋŋanga points zonna ze baba bakoze ekibakuwadde naye nga tusuubira nti bwe tunaayongera ozizannya tujja zimanyira kitubeerere kyangu okubanga naffe tweŋŋanga abantu abo abamanyidde ozizannya. Abazannyi bavudde mu 15 okuli Uganda, Bategesi, Nigeria, India, United Arab Emirates, Egypt, Malaysia n'amawanga amalala bali mu kuvuganya mu mpaka zino. Twogereko n'abazannyi abalanga buli omu awera okuziwangula. Just net shot zange leero zibadde mbi ndowooza ne footwork wange kufuwa hand ebibadde bisinga okunsumbuwa kujjako ne backhand yange akatonotono byengendo singa okukola ntereeze. So the 15 points it's a bit tricky honestly. Like I would prefer the 21-point system over the 15, but it's a new method, so let's try it out and let's find out how it goes. But it's more tricky to play the 15-point system. You make a few mistakes and the game is out of your hands. Ejimu ku mizannyo gizannyiddwa olwaleero Justice Kakulu akube Emmanuel Kirabo ku bugwa bubiri ku bwereere, Ivan Mayega akube Nabil Ishama ku bugwa bubiri ku bwereere, ate Adam Weford akubiddwa Hatima Thahan ku bugwa bubiri ku bwereere n'emizannyo emirala. Kale ku dakika 5:06 ebyemizannyo ebikomekereza amawulire Gambuuze agakawungezi ku lunaku olwaleero. Nze Nalongo Farida Nakayiza olunaku lw'enkya olwokutaano Evelyn Nachejwe